Mwana manyiddwa nga Patricia okuva mu Ghetto Kids ekigambibwa nti olunaku olwaliro awezezza emyaka 16 egy'obukulu. Bangi nno beecwancwanye ku nsonga eno nga bagamba nti mwaka gwa 2014 omukyalo ono yalabikirako ku interview mu ng'ategeezebwa nti alina emyaka 12 kaakati kijja kityo okuba nti alina 16 ne bateekawo question mark mpitirivu naye nga ne mwana amanyiddwa nga Angela Katatumba olwaliro awezezza 46 egy'obukulu. Happy birthday bantu baffe okweyongerayo mu maaso n'amawulire gaffe ku side eno si birungi. Mwana amanyiddwa nga Stecia Mayanjja ono yagambibwa okuba nti yeddusiddwa mu ddwaliro olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okuba nga ate afuna ataka ya pressure. Munange twongere okuba nga ate tumuteeka mu ssala wabula nga si ye yekka ne mwana amanyiddwa nga Serena Bata ex wasi papa naye ali ku kitanda era nga naye embeera si nnungi nnyo kiri awo so nga si be bokka abangi abali eyo wabweru be tutamanyi baganda baffe bannyinaffe abaana baffe bazadde baffe bonna bali eyo mu malwaliro abamu naye twongere okuba nga ate tubaleeta mu maaso ga Mukama Katonda abeere nga ate mwana tu abawonya abateekeko omukono gwe ogw'ekisa. Awo nga tuvuddewo yo omukulu amanyiddwa nga King Saha ennaku ndowooza nga kati 2 emabega awo yavaayo n'abeera nga ate akolako ali posti ku social media platforms ze okuli Facebook ne Instagram naye nga tusinziire no ku side ya Facebook omukulu ono yagenda n'apostinga akafaananyi ke akasikiriza omuntu we oba eyaliko omuntu we ex we amanyiddwa nga Joeria era nga kigambibwa nti ono asinzira mu ggwanga erya South Africa bw'atyo najja n'akapostingako nga asinzira ku ndabika ey'omukulu amanyiddwa nga King Saha ng'alaba nga tewoomya tooke ng'alaba ng'omuyaaye yeepika akayaga nga kugamba kimususseeko oba kitegeera so oye ow'omuntu we yali amwagaddeko aba amutegeera ddala bulungi era nga yavuddeyo n'agamba nti ku poste omukulu gye yakola yavuddeyo n'agamba nti Saha stop taking drugs now look at you life mu bufunze nti lekeraawo okubanga ate onywa akayaga kubanga munaye tolabika bulungi. Awo nga nawo tuvuddewo yo omukulu wa Ikibenda yagenze n'alyako wali kapauzi ku mazzi mwana tunga ava kubanga ate yeewugiramu naye ekifaananyi kino kyagoyinze viral olw'ensonga emu oba endala ngera naawe bw'okiraba naye bangi bavudde ne batandika okubanga bamwambaza engoye nga bw'omulaba mu masuuti bamwambaza dda bamwambaza ku biteeteeyi bamukozeeko effujjo lingi. Olunaku olwaleero havuddeyo n'abeera nga abeebaza nti banange mwebale kunvuma kuba muvuma mwanvumye banange bw'atyo agenze n'akapshoni ngaawo ku Facebook page ye nga abatikkira engule okuba nti muli bavumi balungi. Mwana amanyiddwa nga Bad Black naye avuddeyo n'abeera nga ate post eyo agiyingiramu nga naye agamba nti y'omu ku bamuvumya bamuyisiza obubi naye ng'agamba nti yetajja kumusonyiwa wabula Bad Black amwanukudde n'amugamba nti nze nsonyiwa naye mu byonna kye nalabye nti kale gw'oli waddewaddeko ng'omubi omweru olw'ensonga nti osingako ku mukulu amanyiddwa nga Josted kuba ate ye ali bubi emmanga awo. Ebyo nabyo bibadde eyo ku social media nti nakugamba tuleeta mboozi okuva ku ba celebrity mu nsonda zonna. Awo nga tuvuddewo nkuleeteddeyo ka video k'omukulu agezaako kubanga ate abina ebigambo by'amakulu byatuwa mu bulamu nga mbufunze singa oba okawulidde ojja kubanga olekera okuggwamu essubi ku nsonga ezimu oba endala. Bino bye bimu ku bintu by'olina okubanga ate okuumira mu bwongo oba mu mutwe sajja tuwoba tusse mu mbeera ey'okweraliikira mwana tuobijjukira ate nebibeera nga bikugumya. Bayibuli egamba mu Yobu 14:7 tewakyaliwo essubi omuti wadde nga gutemeddwa gujja kuloka nate. Eyo ye ffiimu yaffe ey'omwaka 2021. Omuti guno kwendi muti gwa kalitunsi. Omuti guno kibweyaga agusuula n'aguzza sayidi zeeri ne gugwa sayidi zeeri. Ekyewuunyisa omuti guno mu kifo ky'okwekubagiza tugufuneeko ekyokuyiga akati wetwogerera wadde eri waakala kati wetwogerera kati gwaloka ne guddamu ne guloka kakati kino kinywereza ddala omulamwa gwaffe ogw'omwaka 2021 nti wakyaliwo essubi wadde omuti nga gutemeddwa gujja kuloka nate. Sifaayaani yakolerera okugwako sifaayo kyekyakusuula naye kyayinza okugolokoka n'oyaka nate n'oloka nate. Omuti guno gwagwa wadde nga gwagwa. Byebyo ebigambo by'omukulu oyo nga byonna kyategeeza tolina kubanga ate oggwamu amaanyi nga wolaba omuti nti gwagwa naye ate gwaddamu ne gumeramu emiti emirala ebiri so naawe osobola mu buli mbeera. Awo nga tuvuddewo bannayuganda bangi balabikiddeko ku internal affairs nga bangi okamala nga woobalengera awo naye nga ki omuntu kyabagenza okukola ku internal affairs ffenna tukimanyi nti omuntu abagenze kubanga ate afuna bitambuliso omuli passport kwegamba bannayuganda bangi bagala kubanga ate eggwanga balinnyuka temuli kawoomya ki temuli kaniggusa
kakati boy batyo basobodde okubanga ate balabikako bagala kubanga ate mwana ttu bagenda mu nsi endala babenga bayiiya obulamu naye nga n'abali ebweru w'amawanga abasinga obungi oba abamu si bonna naye abamu nabo embeera gye baddukira olusi tebannungi wabaayo kukaaba n'emiranga n'okwaziirana era nga wengenda okubanga ate nkulekerako mwana muwala wano obeere nga omwewulirirako embeera gy'ayitamu eyo gyeddukira okubanga mwana ttu anoonya akawogo naye nga si ye yekka abasinga obungi omukisa guno tebasobola gufuna ogw'okubanga beeyogerako ku mbeera gye bayitamu sooka obeere nga ate naye omwewulirirako. Nje baliko ssebo n'Abannayuganda mwenna mu nsi yonna mbalamusizaako. Amannya gange bampita Aisha Nammono. Ndi Munnayuganda. Ndi maama nina emyaka 34. Nsangibwa India Delhi. Mukutula mu mboozi najja okunoonya ng'omuntu yenna bw'ajja okunoonya. Ng'Abannayuganda abamu bwe babeerera ndi stuck ng'Omunnayuganda yenna. Gwe muteesereza mu parliamenti, gwe muteesereza mu bifo eby'enjawulo byonna, nga kyemumuteesereza nti taata oba kyemumuteesereza nti nsiiye Munnayuganda. Nange bwe kiri ndi mu kiti kyekimu ekyoyo Omunnayuganda eyeetaaga okudda ewaka. Nsaba kuyambibwa mu kudda waka. Najja eyindi okunoonya ng'omuntu yenna bw'anoonya. Nali mu biragalalagala nga ntunda njaga. Ngera bwe mukimanya abasinga nti waliwo abantu abava mu nsi endala ne bajja e Uganda nga ekimuleese kutunda biragalalagala ngera abiguza Bannayuganda. Nze ate nafuluma wabweru wa Uganda. Badde nsaba ndeme kujajingibwa nti najja wano Bannayuganda bagenda e India ne batunda enjaga kubanga n'abali mu Uganda be mumanyi bagamba bo bayimbezola gwo mulimu nabo bumenyi bw'amateeka. Nange namenya mateeka oba menya mateeka ng'omuntu yenna bw'ali mu America nga talina bimwogerako, nange bwe ndi wano mu India nga sina binjogerako. Ndikodinze zi videos audio mu bifo eby'enjawulo, simanyi buyambi bugenda kuva kwani oba kwa nesiita government ya Uganda kubanga erina abantu bangi beevunaanyizibwako. Mpita muntu kinoomu asobola okunyamba nze okudda ewaka kubanga nafiirwa ssente nalwala nenfuna enzija omuliro ekisambi najja omuliro. Korona yenna yagenda okuggwako nga nze ndi mu bulwadde. Lockdown yonna nga sisobola genda omuliro ne gunvundako ekisambi. Mwabakeera ku makya ne mugamba nti tubeeyambulira. Mwagamba nwagimba yeeyambudde mbabalaze ebinnya ku kabina. Kati ate nzero mu bisambi era mbibalage bannange. Najja ekisambi. Era mbalaga okusingako wano bannange. Nsaba kuyambibwa. Nga sibeeyambulidde. Kubanga ate abamu abasinga okugamba tetubeeyambulira. Nsaba kuyambibwa ng'emuyamba omuntu yenna akutta akatabo ka Uganda. Buli alaba vidiyo yange oba alabye ze nasoose okukola. Naawe omuntu yenna ng'oba oli wa bbeeyi mu gavumenti nga nakusabye obuyambi n'enkutuukirira n'olowooza nti nzize emyaka 34 gye nnina nti olwaleero lwe nzuuseeyo nzije nkubbire ku mukutu gwo oba ku ssimu yo, nsaba kunsonyiwa taata oba maama. Nze buzinga maama alumirirwa okuddayo ngende nkuza abaana bange. Kwe kuvaayo nkozese munnange ku peegi zammwe. Nyambibwe nzireyo ewaka. Era nsaba kwebaza ku buli muntu yenna nkwatiddeko okunyongerayo okuva ku buyambi obubwe okudda ku buyambi obulala. Singa mbadde nina ssente ezintuusa ku embassy nandibadde ngenda ku embassy naye n'ez'oku embassy zennyini sizirina.
nze njagala mbeera eddoboozi ly'omulala naye atasobola nga mutuufu ali mu nnyumba oba ali wabweru wa nnyumba bamugobye mu nnyumba tamanyi waakudda ali ku street. Njagala mbeera eddoboozi lye nga singa anaaba afunye essimu n'agikwata bw'ati mu maaso asuba nayo baga nti bannange nange neetaaga buyambi kubanga mu butuufu nnyinza okuba nga nze ntemye ekkubo ng'oli n'omulala yeetaaga obuyambi okudda ewaka. Nsaba kuyambibwa bannange mu ngeri yakuddayo waka kyokka kubanga sirina na ssente zinzijja wano. Ennyumba baginfulumizaamu naye nga sizirina na zinzijjawo. Kuntuusa ku embassy. Ate sikanfune obuyambi oba omuntu alindi oba ali ludda akanfune obuyambi bwa transport anzijja wano antuusa ku embassy. Kasamba nga nkutta akatabo bwe nti aka Uganda. Kyekyo kye mbadde nsaba. Nsigadde nze Aisha babiri. Mukatabo nkozesa Aisha na mu linnya litegeeza kintu kye kimu likyusa just ggwanga. Ndi mulongo. Neyanzisa Mukama abankuumire. Katusuubire nti mwana muwala oyo anaafuna obuyambi mu bwangu ddala ate nga si ye yekka bangi abali mu ttuluba erifaananako nga lyalimu essaawa eno naye nga batumuteeka mu ssaala teweerabira nti aba Destiny Consults and Cash Solution bano be bataddemu ensimbi ate nga bagula n'okutunda amataka bakusimbira kalitunsi n'amayumba bagazimba ate nga n'agawedde bagatunda obasanga wali ebulenga ku Mityana Road oba ewakiso ku Hoima Road bakubireko ku namba z'essimu awo waggulu awo zolengera awo mu yero ate nga ne bulooni obutonotono babugaba ate nga aba Alcom Express Cargo nabo sibeerabidde nabo bano bakutusaako engoye ez'abaami n'ez'abakyala n'ez'abaana okuva mu ggwanga erya Turkey nabo osobola okuba nga ate obakubirako ku namba z'essimu awo waggulu tojja kuba nga wejjusa bikutuukako mu bwangu ddala mu nnaku nye ku wiiki emu babeera nga ate bamaze okuba nga bakukolako. Mbadde fifijje nga bulijjo munzikirize atakuumira mpera abeere nga abankuumira ekiro ky'olwaleero mbaagala nnyo musule bulungi mweraba.